Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kanyomero kano bwe tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Wabaddewo okukendera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, era nga embeera eno evudde ku mukuubo gw'enkuba okubeera nga gusaasaanidde amasekkati ga ssemazinga wa Africa. Omuno nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe erya Uganda ekireeseewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Mu biseera eby'okumakya mu bitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubirayo oluwandagirize, so nga ate mu Nakasongola yo tusuubira nti eno akasana kajja keera kwaka. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira akasana okwaka mu bitundu ebisinga obungi. Yo mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe ebitundu ebisinga obungi tusuubirayo oluwandagirize, olwo mu Masindi yo tusuubira nti omusana gujja keera kwaka. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira akasana okwaka mu bitundu ebisinga obungi. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka, era olw'eggulo mu masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba ey'olumaggamagga okutonnya wano na wali, nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29, so nga ate mu Kampala ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya, nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu kitundu ekyo eky'Essoroti. Yo mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira enkuba okutonnya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu mu bitundu ebisinga obungi, nga n'ebbugumu erya waggulu mu Kasese tulisuubira okutuuka ku degrees 29, so nga ate yo mu Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebisinga obungi, nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu London tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga ate ne mu Nairobi tusuubira enkuba okutonnya wano na wali. Olwo yo mu Dubai tusuubirayo pereketya w'omusana, nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 38. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde, n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Micheal.